bbanga ddene naye obuvunaanyizibwa bwabukwasizza obi wange SK Mbuga oyo obisi ndowooza mutwogerako West TV naye andiwerera ddala n'amanya naye mulayini mwali era engeri gyatuuse oba oliawo ye obuvunaanyizibwa tugenda okumuwa kazindalo kukunga ba obi bonna abaana abatebasobodde kubaako kye baleeta bajje wano ku Lwokutaano tugenda kusaalira wano Omuliro umma yagenda okukulemberamu enswala y'ejjuma ku ssaawa 6 tugenda kuba tutuuse ku ssaawa 7 kitundu ejjuma ng'ewedde tugenda kuba ne tenti zaffe wano eno buli alina kyalina oba onoba na bulangiti oba onojja na mufaliso oba onojja na sente enkalu naye nga tugenda ffe sente zonna tugenda zigulamu ebikozesebwa buli mwana anaabakomawo ku mmande nga yakosebwa afune omufaliso ne bulangiti ekyo olukiiko luno lwe kyeyamye abaliko ku bamemba kuliko omukadde waffe Omuliro umma y'omu ku bamemba kuliko principal Sheikh Amoga yennyini ba ex official Hajati Nabujja twagala okumwebaza nti yasoose okusulawo enkata yennene y'obupapula obwakiragala naganiza entandise n'emitwalo 5 ate mu ngeri y'emu ne kubeerako eriticha wa primary Hajitekana Buruhani abo nno be bantu 10 abakwasibwa obuvunaanyizibwa bwa wiiki emu okukakasa nti essomero liggulawo nga buli kintu nkize ennaku 4 nawe ekityo olwaleero tutandise nga treasure bwagenda obabuulira ate mu ngeri y'emu si ekyo kyokka titulina lwaleero lwakusatu na lwakuna ku Lwokutaano tugambye bwe twagala okufunira emifaliso egyo gyonna ate si mifaliso gyokka ne bw'onobeera ne seminti kubanga ebizimbe bwe kiyitamu omuliro ebizimbe ebisulamu abaana 3 byanafuye ate mu ngeri y'emu n'amabaati obusolya ne buvaako nga bagezaako okuzikiza naye tutandise na ky'abaana mifaliso na bulangiti lwa nsonga ng'essomero lino si ttono tukyalina facilities abaana bali ebisulo biri ebirala abaana baali babisulamu tuyina ewalala we tusobola okubasuza bulungi ekizimbe kyaffe kye kyakalina waggulu omugo gwonna mulamba mukalu kitegeeza tusobola okubateeka eyo waggulu era waliwo ne layini eyitako essente zitandikiddewo okujja abantu nga 30 batandise okuteekako eri 0701 555 000 0701 555 000 ereeta amanya ga Haji Kaliiso oyo naye nga tusetuwalize nti sente kati eziyitako zonna ziba zijja wano eno era tubadde twanjulirwa buli ddakiika abantu abateekako twagala okubeebaza tuyinawo ne tenti yaffe awo bw'oba olina ky'olinako nga tutandise okuleeta nammwe abatulaba abali live ku TV ez'enjawulo nga bwe muziraba twagala kubasaba muleete twagala Olwokutaano tumanye nti byonna tubifunye abo nno Directorate y'Education ekakase nti naffe akakwakulizo ke bataddewo nti bwe munaamala okwetereza mu wiiki emu mugulewo ku Mmande tugulewo era tukakasa nti mugenda kutuyamba mu ngeri efaanana bwetyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi. Kinyumye nnyo nti tumiitinga nnyo mu mbeera nga Sheikh mbadde nkusaba olw'obulungi bw'essomero lyaffe n'okuba nti programs zitambula nga bwe twandizaagadde olukiiko luno bandibadde lulungi okusigalawo kubanga kino wadde kizze naye nemuba nga muteekateeka waliwo bye bagamba ebigwa bitalaze ne wabeerawo ensawo eyo ng'ey'essomero oba okitegeera nga sigamba nti tujja kulinda buzibu bumale tutuukako ate tusooke tuwanjage tuyite ba OBs bajje tukwate mu nsawo so nze mbadde nsaba olukiiko luno bandibaddewo lusigalewo sekiyagala era osigale nga ekintu kino kitambuza nga bwe kitambula sebuseemu n'ekintu ekirala okunyolwa kw'amaanyi naye nga bw'omanyi nti ebigwa bitalaze nti wabeerawo embeera nga fenafena tuyimiridde bulungi simanyi kapagi kasente lweka ak'ebintu bye tunoonya miliyoni 45 ebyabayizi zikyali nnyingi naye tugenda kusobola okukwata at least kota yakyo kigende nga kisobola okuba nga kikola kiddwa kanso wange ajja bibalaabala nina benayise nabo naye tugire nga tutambulira awo mpozi obwangu
bwe tulaba bwe tutakola ki time gye tutayina si bwe kiri oza nayiseemu n'entonotono nja kuziteekawo zisobole okuba pushingako endala tujja ziteeka kasimu kenawulidde sobole n'okukunga era bampulira emuzijangirigenda kakati zino tuziteekaawo Wallahi bwesiga Allah subhanahu wa ta'ala abatandise kati tulina ketulina tuba mu meeting nga tumbi tulina miliyoni 2 n'okusingawo nolwekyo alhamdulillah rabbil alamin twagala okwongera okubakakasa insha Allah enjuma yaffe ku Lwokutaano saawa 6:30 tujja kuba tumaze okubeera nga enteekateeka etambula era ba 15 kwera 7 tujja kuba etandise tusobole okubeera nti mu nteekateeka zonna enjuma yaffe mu 17 kitundu ebirenga ewedde tusuubira bulungi nnyo nti kwolwo mwenna abatulaba tubasaba mujje ate jabune koolina tonyooma koolina wabula tunuulira bwe kava mu mbeera efaana bweti n'olwekyo obuyambi obutono businga okusaasira okuki bwe omulamu kati Bilal kwetambulira olyokusaasira tulikooye bannange mulabye mwalabye obuyambi obutono businga okusaasira okuki okungi jabuna omutwalo jabuna 10 jabuna 2 era nabagambye lwaki Bilal olw'ekimisa ekinene nnyo eky'omusingi omunene Bilal kwetambulizaako obusiraamu n'eggwanga lyonna okutwalira wamu. Afunye buzibu bwonna kyetuvudde tubagamba nti ebikwatagana n'okusoma ng'oggyeko ebisulo ebyafunye obuzibu tebirina buzibu bwonna n'enkeera waalo singa twalina emifaliso ne bulangiti abaana twali tusobola okubateeka ewalala ne basoma bulungi waliwo nga bw'olengera waggulu eri ewasemba ekyo tekuliiko ogw'omuko tetunnaba naguteekako baana bonna twadde tugenda gugaziriza mu bibiina naye nga tulowooza nti tusobola okugukozesa obulungi abaana ne basulamu so tugende eri ewali ebisulo insha Allah. Kizimbe kino naam mukulu w'esike Mbuga naam alinako trailer namba second floor yonna yagizimba ne seminti yakola second floor mu lukungaana lwe twalina wano omukulu yatuwa trailer ya seminti yonna yakola second floor era sebo tusiima nnyo obuwagizi obwo bwatuwa Mukama Katonda akumalira ensonga zo z'omanyi ne z'otamanyi. Allahumma amin. Naam haji bayin kale obuzibu obwabadde wano nti twafunyeemu ekizibu essomero lyaffe ebisulo ne bikwata omuliro so kakati nzize wano okudduukirira abaana n'abasomesa n'essomero lyange kubanga wano nasomera okulaba nti tusobola okuzzaawo ebyo ebyayonoonese tukwataganye wamu n'okukunga ba OGs abasomerako wano bajje babeeko kyebakolawo babeeko kyebakola okulaba nti at least emirimu giddamu abaana nebasoma bulungi. Already babadde bambalidde emifaliso ne bulangiti kyensuubira nti kigenda kuba sorted ebimu bigenda half of it kigenda kuba sorted inshallah. Abayizi bonna betwasoma nabo wano bannaye mbadde mbasaba okubanga musobola okuba asobodde abasomera wano ebwayise mujje ku Juma sawa 6:30 tugenda kubaawo ne meeting tulabe nti tusobola okubaawo kitukola kyetukwasaganyizaako bakulembeze tujja kusalira wano Juma inshallah. Ajua wasomerawo bbanga kumwaka
okuva 1994 95 paka 7 I think. Yeah. As a successful man of Bilal, ani gosubi bani bameka bosobola okutumenyerako nga batano bewabeerako nabo ba obine ba ogi bangi nnyo abayitirivu era mujja bala bakulu okutaano inshallah. Honorable Mutumba parliamentarian imam kunga yoko bokunga mu kamera bajja kujja kampe obi wange wano abakunga abasinga yasinga bategeera amanya. Nja kusaba mukkirize nti abasomedde wano tuli bangi. Nze ndi personal assistant wa Lord Mayor w'ekibuga Kampala era wano ndiwo ku lulwe singa ate obi yekka naye olw'okuba yabadde wannansindika nanga nti wiiki namba njimale wano. Njagala kwongera kubategeeza ne imamu wa parliament kati aliko Abdul Nur Mutumba naye yasomera wano. Nja kubategeeza nti bwe tuba tutandise kumenya abantu abasomera wano bajja kuba bangi naye tulowooza nti olwakadde ke tulina tujja kusaba mukkirize tulambule. Yasini tamale tola kusalamu bano basomera wano. Adinani Jagwe yennyini yasomera wano. Adinani Jagwe ye head teacher wa secondary aliwo Adinani Jagwe. Ate ng'ekyewuunyisa ne mudiiru yennyini principal Sheikh Muhammad Kamoga naye yasomera waneeno essomero nga bakyaliyita Nadwatul Ulama. Ne Amiril Umma Sheikh Kamogoli gwe mulaba Yunusu oyo naye yasomera wano. Sheikh Abubakari Musoke yasomera waneeno. Sheikh Mugomba yasomera waneeno. Omugenzi Sheikh Anas Abdul Nur Kalisa yasomera waneeno. Sheikh Nuhu Muzata Bate yasomera waneeno. So bw'oba ogamba basomera waneeno nga bwe bakutegeezezza nti buli gwolaba eddiini ng'oggyeko okugamba nti eddiini y'Obusiraamu mu Buganda wano yasaasaana nnyo naye Bilal eno yakola ki? Yakola kinene nnyo. Mukadde waffe ambasada Sheikh Dr. Kisuule Ahmada naye yasomera waneeno. So tulowooza nti ku Lwokutaano ekifaananyi ekyo twagala kitulabikiremu era tugenda obbakunga bonna tufune ebintu bya mirundi ebiri okuyamba ku ssomero n'okugjayo ekifaananyi ky'abantu abasomeddeko wano insha Allah. Twagala obbatwala okubalaga ekifo ekyafunye obuziko. Tugenda kuyita wano. Tujja kuyita wano. Tuyita wano. Tunasobola okuyitamu tujja kwetooloola wali. Osobola okuginyingiza. Omukka ne gutandika okukola okuvaayo kati mu ddakiika nga 5 awantu wano wonna wali maze okula nti watandika okuvaamu omukka era fire extinguisher twagenda ogukyanyo omukka mulimu ebitabo mu keesi ebikyavaamu ne poliisi atugambye tekirina buzibu naye nga muli gwatandikira wali ne gubuna paka sole kagwamu naye nga kirungi wansa abantu bafuna ekifaananyi ekituufu. okay Beetole bajje balabye wano ekifaananyi Kiki abantu ekyo.